Kaakati vidiyo eno enyiiza era mwenna abagiraba nga mwana ba ne muleka abaana bammwe eri babba bammwe ate babba bammwe ne bawasa abakazi abalala mwandibadde munjakinga ku baana bammwe abaana bammwe bayinza okuba nga batulugunyizibwa ng'ono gwe mugenda okulaba mu vidiyo eno. Omukyalo oyo gwe mulaba mu katambi asazeeko ali mu kusanira kaviiri ke, ali mu kwebyula, ali mu kwekolako, wabula omwana wa mujja we omulenzi ow'emyaka 4 ali mu bbaafu za ngoye ali mu kwoza. Omwana ali mu bbaafu za ngoye ali mu kwoza bw'omu. Ate ayoleza ku kibooko alina ozoza ne zitukula. Mulimu engoye enjeru, ezize n'ez'abaganda be abazaalibwa omukyalo ono. Kakati ono ye omwana wa mujja we yazooza bonna yabakolera emirimu. Waliwo omusajja abadde ayitawo n'asanga omwana ono ng'ali mu bbaafu za ngoye ali mu kwoza. Kyava abuuza omukyalo, naye gwe nnyabo oli awo oli mu kusanirira nviiri. Omwana ono muto, omwana wa bulenzi ali mu bbaafu za ngoye ali mu kwoza. Gwe tolina kisa mu mutima gwo, omwana ono waani? N'agamba nze sizaala byanayana bwe bityo. Nze abaana bange benza tebayinza faanana ng'ekyo. Kireke kyoze engoye ye gwe bikwatirako wa? Bikwatirako wa bw'abanga ayozezza engoye? Omwana ayozezza engoye za maama we, ono step mother, ayozezza engoye z'abaganda be, eziza alina okuzooza. Bannange Mukama Katonda ono. Ekisinga okwewuunyisa nti omwana ono atulugunyizibwa naye ng'amaka ganeno ga kitaawe. Amaka ga kitaawe. Omukazi bino byonna abikola naye ng'abikola mu maka. Omwana ono we yamusanga. Wabula omukazi engeri gy'azaddewo abaana abalala ono yasalawo amuyise nga bw'ayagala. Oba okitegeera ekintu ekyo? Yasalawo amuyise nga bw'ayagala. Akasajja kano tekalina kyakukola. Ekyokubiri tekasoma. Omukazi mu bigambo byagamba ye tasobola kumuweerera gy'oli school fees yamusasula. Taata w'omwana yakola. Naye ne school fees omukazi ontayinza gamba nti kale noono omwana kagendeko ku ssomero. Ababe be basoma bokka. Era abakyala abali abandaba muno oba mu maka g'ababba bammwe olw'ensonga ezitali zimu. Naye kambabuulire, muddangayo ne muncekinga ku baana bammwe. Kituufu omwana oba omulese wa taata we oba omulese mu kika ki, naye mufengayo okunoonya ku baana bammwe, mubalondoleko mulabe embeera gye balimu. Bano ba step mother abamu sitaani mwereere, sijja kubalimba. Abamu ku mwe mwakulira ku ba step mother nga balungi, naye abasinga obungi babi. Njagala owulirize ebigambo by'omukazi ono mu kamwa ke. Mu butuufu bw'otanyiiga kubula kuyita mu ssimu kuba mukazi ono mpi nga ssinze. Oba okitegera ekintu ekyo? Vidiyo yiiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Owulidde? Oludde nawo tompitira na kyalo. Muteekawo boda. Siyita kyalo. Tayita kyalo. Nze wendi. Banna. Nawana eyo tezaala mwana. Tezaala mwana afaanana bw'atyo. So olw'okuba tomuzaala alina kubonaabona. Alina okwoza. Nze n'ekyange ekito kye nina eky'emyaka 5 kijja wano n'ekikyolesa. Ababo bali ku ssomero naali wano ayoza ngozi. Ese kwasitazaala mukoleki. Alina kwoza. Nina akalimo akange buweerera mwana. Gwomanyi ebiri mu nnyumba lwaki muweerera? Kati mperere n'atali wange. Olina kumwozesa gwe n'otulaawo n'osalako. Wabula nkusaasidde. Alina kwoza gwe n'otulaawo n'osalako. Omulabyemu olugoye lwange. Izo zaani zonna zaani ezo. Omulabyemu bulamusi yange. Izo zaani ezo. Olabyemu ezo zize. Fandi ezo ezo. Ezo zize ezo. Zaani ezo. Zituuka ye. Zaani? Zituuka ye. Tombuuza kubanga ye. Nina olukusa olukubuuza. Ng'ombuuza ngani? Kyowabadde olina otandikira. Omumanyi nzaani ntandikidde ku ki? Nze tumpulira gwani. Nkugambe teeta bodo batambuse bigere tugende. Ne tugenda lira. Nze ndaba naye tezaala mwana afaanana bw'atyo. Baba. Ate poliisi ekolebwa bantu. Gwe wakola poliisi. Sikatatuule y'ekyalo ne mugamba tatatuule. Omwana oyo omumanyi bulungi. We mugoba wano talina gy'alaga. Mutwale. Olina ebbaluwa. Lwaki temumutwala n'abeera mu bakateeya oba temusobola. Oba tomuzaala olina mubonyaabonya. Nina mubonyaabonya akoze ekyo omwana talina kwoza ngoye. Ezo oyo omwana emyaka egyo. Omwana tasoma. Egyo emyaka ezo ayoze engoye Ayoze engoye ezo zonna zonna. Oyo. Ezo zizange. Ezo engoye zange basaba ne. Kaakati omukyala mumwewuliriddeko bulungi. Ne mu butuufu ne kansooke nnenye basajja mmwe mutegeera bulungi naye. Basajja mmwe mutegeera bulungi naye. Bakakkana batya ku mwana wo ne bamutulugunya
maama w'omwana yamukulekera, omwana ne bamutulugunya ne bamubonyaabonya, omwana tasoma wogwo omuzaala kubanga noono omukazi gw'oba wasiza aba akuzaalidde abaana naye n'okkiriza omwana we gwe basanze mu nnyumba atulugunyizibwe nga nawe taata olaba nga nawe taata w'omwana okkiriza ekintu ekyo basajja mmwe mwesiriwaza nnyo ate bino teriba ddogo ebyo bye mugenda mwesiriwaza mbu simanya omukazi yamuloga teri buba busiru bwammwe nabuutta butumbaavutumbaavu bwammwe basajja mmwe tosobola kuŋŋamba nti omukazi asobola okutandika okukola ebintu byeyagala mu makaago nadda ku mwana we natandika okumubonyaabonya oluusi maama w'omwana oyo aba yanoba lwa bizeezeza ebyo bibi okiwulira ekintu ekyo kyokka akulekedde omwana we owasiza omukazi omulala ate omukazi atandise kubonyaabonya mwana otunula otyo okanudde agaaso okera ku makya n'ogenda n'okola olumu abaana bano olumu n'okulya emmere tebagirya mu bigambo by'omukazi ono kubanga omusajja ono bw'amusisinkanye amukutte vidiyo eno amubuuza n'amugamba neggwe nnyabo tolina kisa mu mutima gwo ono tokimanyi nti mwana abeeranga mwana wo omukazi agambye nze ndi mulungi sizaala byana bifaanana bwe bityo nze sizaala byana bifaanana bwe bityo omukazi bw'atyo bw'agambye nti nze sizaala byana bifaanana bwe bityo nga kyategeeza guno ogwona bambi gufaanana bubi nnyo era gwe gulina kuba nga gutuntuzibwa kubonyaabonyezebwa na kuyisibwa bubi okumanya omukazi ono mubi agambye n'okugamba nti yagamba taata w'omwana ono omwana ono amugye waagende omwana agende bamugobe naye mbu yagenda okulaba omwana talina gy'adda talina gy'agenda kulaga kakati n'asalawo amukuumire w'ewaka amubonyeebonye mpaka kuwulira bubi ne bano abaana abakula bwe bati ng'ensi etera okubagondera mwena kye mutamanyi abasinga obungi ku mmwe abali eyo abandaba muli bujulizi nkimanyi abamu ku mmwe abali eyo mukulidde kuba step mother ekyo nkimanyi naye muli bajulizi mu bintu nga bino mwakulira mu mbeera ey'okunyigirizibwa ey'okutyoboolwa ey'okutuntuzibwa n'okwebaka temwebakanga oluusi ebiseera ebisinga obungi oba okitegeera naye muli bajulizi nti kati essaawa zino eno ate abaana b'abasitepu mother bammwe bali bayisanga obulungi be bazaala abaana baabwe be bazaala ate kati bo be basaba mmwe mubayambe kugamba n'okulira ku step mother n'akutuntuza n'akukolimira yeggwe kyanagwe tolibaamu namagezi yeggwe kyanagwe tolikola kino nakino yeggwe kyanagwe kiri nakiri naye muganda wange Katonda ono ayina ebintu byakola si musiru abaana be mutuntuza kati be baana ate abasobola okuyamba abaana bammwe kubanga kale katugaane nabo babeera baganda baabwe ku musaayi naye osobola okukera ku makya gwe step mother abadde atuntuza abaana ba munno nawe n'ovaawo oba n'ofa oba ne bakugoba bba omusajja gwe weesiimisa oyo kakati omusajja bw'akugoba ensi eno omanye tukula infact kankubuulire bano ba step mother basinga obungi batera okuwangaala mu maka bwe bawangaala engeri gye babayisa abaana baabwe obulungi abaana baabwe ensi etera okubakaluubiriza ate bano abaana be babonyaabonya baneeno bo bava mangu ewaka naga mumanyi kange netandika okweyiya mangu obulamu bo ne banoonya emirimu kati biri eri ebyana bya step mother bigenda okutuuka ekiseera okupiikinga ng'ono atandise n'okukwata ku ssente nga gwe balina n'okukubira ku ssimu ate tuwe ku mirimu baganda bwe bali eno tebakola naye ng'omugazi yali ayisa bubi abaana ba munne nga yali ayisa bubi abaana mukitegeera naye nze bino byonna nnenya basajja abasajja mukoze kyamaanyi nnyo okutuntuza abaana babajja bammwe abasajja mukoze kyamaanyi okutuntuza abaana b'abakyala bammwe baba balekera abaana omukazi akulekedde omwana bw'agenda naye nti omukazi simanyi agenda n'omwana wange sirabaga ku mwana wange bamukulekedde wasize okazi guze ku mwana otandisa okumutulugunya oyo omwana bw'ate ayoza atya engoye bwe zityo ate ssebo kikambwe kizibu ekikazi kikambwe kizibu kiboggola bitya
bannange bantu mmwe mubeeko n'emitima emizadde mulekere kweyisa nga nsolo sibalimba okyogera ekintu ekyo bantu mmwe mubeereko n'ekisa mitima gyammwe omwana ono gw'otulugunya bw'oti gw'oyisa obubi bw'oti omugolola kituufu obimukola mu kutulugunyizibwa naye ate omugolola omugumya mutima abaana bano bakula nga tebasobola n'okuyambamu abaana be muzadde yadde baba baganda baabwe kubanga omwana afuna obusungu okutandikira ddala ku maama we azaala abo abaana kati talina ngeri wayinza kukola ki kuyamba baganda be nga gwe maama waabwe wali omuyisa bubi naawe taata kyekimu omwana ono n'okkiriza omukazi n'amutulugunya n'amubonyaabonya bw'ati era mujjawo n'omukyala bw'obanga ondaba nga gwe wanoba n'oleka omusajja ono n'oleka omusajjawo ewaka n'awasa omukyala bw'ati noonya ku mwana wo bw'obanga oli ku kyeyo it's okay kuba tolina ngeri gy'oyinza kuggyayo mwana wo oba kumulabangako ate n'ekirala kati omukazi ono omulaba ku busungu bw'alina tasobola n'okukkiriza mujja we okujja n'alaba ku mwana we alabira ddala nti ayinza n'okumutwalira amaka bw'atyo bw'alaba nti ayinza okumutwalira amaka sikulimba okitegera ekintu ekyo era omukazi ne wabanga gy'ali nga mu butuufu teyagenda ku kyeyo okkuba kyeyo atya n'okusala okujja ewaani okujja wano ewamujja walabe ku mwana we atya naye nga byonna kiki omusajja gwe olina okubeerawo n'okola ki basajja mmwe mubeemwako obuntu era nze bwe mba wa buyinza nsookera ku gusajja n'ensooka nengukuba kibooko nendyoka nenkwata kino ekikazi byonna bisaana ne mubisibira ku miti ne mubikuba emiggo ngaye tebirina mu ngoye guno ogukazi n'ogukuba guyinza okulowooza nti kati oyinza n'okwesanga nga budusiga emaka gasoose okufumbamu kubanga mukazi mukulu mukadde oyo gwe mulaba oyo ayasaamirira aboggola bw'atyo oyinza n'okwesanga no gusiga emaka gasoose okufumbamu ng'azadde abaana mu basajja ab'enjawulo nga wano si we wasoose ne seba ali ku mwana wa munne atulugunya eri ye ababe we bwawulira nti waliwo amuyisa obubi ayinza okgenda ng'abuubuuka kubanga tosobola kuŋŋamba nti ono omukazi tazalangako baana walala abayinamu n'omusajja tekisoboka okyegera ekintu ekyo so bakazi mmwe mubeereeko n'emitima emirungi bannange mulekerawo okuyisa mujja we yava mu maka n'agenda ate omwana lwaki omubaako n'obuzibu ng'omukazi taliiwo omukazi yagenda yeenobera bibye omukazi n'agenda gwe lwaki omubaako obuzibu oba okyegera ekintu ekyo bakazi mmwe mubeemu n'ako obuntu ensi eno tekungulwa nze mbabuulira ensi eno tekungulwa sebo gwe oli kaviiri osanirira oliawo weeyagala bweyagazi weebyula omwana ali mu mugugu gwangu yali mukwoza ogamba nze sizaala byana bwe bityo omwana tasoma yakola emirimu yayoza engoye ezizo ez'abaganda be n'amazzi yakima ebintu yalina okwoza bakazi mmwe okyegera ekintu ekyo so n'olwekyo sijja kusukkako wano naye nga mwenna abalina abaana nga mwabalekera babba bammwe naye nga mukimanyi bulungi nti babba bammwe baawasa munoonye ku baana bammwe abo abaana tebayisibwa bulungi n'akamu n'akeddagala so n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mulayikinga musharinga mukomentinga subscribing ate nabakuba nti otwegatako osobola okuba nti osobola video gimankutereddeyo mbaagala nnyo mwenna omukama katonda bankumire abankolere obulungi obutagambika mubere bulungi mweraba stay blessed peace and love yeah